bakozi b'igihugu bahagarwa njagala kubaza Mukama ekiseera kino ekirungi watutuusizza njagala kufumiza Katonda kubwo ampuliriza njagala kubaza Mukama akwata obulamu teekateeka emmeeme eyo tugenda kusinza Mukama ate tusaba teekateeka omutima gwo teekateeka omutima gwo tusinze Mukama ate tusabe tugeragene mu kigambo kya Taata. Ayi Katonda omwesigwa laba nga tuze mu maaso go Taata tukuwa ekitiibwa nga tukugulumiza Katonda waffe omulungi. Oli Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oli Katonda omusukkulumu, oli Katonda atalina kikwenkana, oli Katonda ow'ekitiibwa. Omukama tuula ku nsozi zange aziseeteeza, haleluya. Sinza nange, sinza nange. Omukama tuula ku nsozi zange aziseeteeza, haleluya. Haleluya. Yesu omulungi yesu nnyo. Mukama tuula ku nsozi zange aziseeteeza, haleluya. Mukama tuula ku nsozi zange aziseeteeza, haleluya. Mukama tuula ku bizibu n'abiseeteeza, haleluya. Mukama tuula ku nsozi zaffe, Mukama tuula ku bizibu byaffe obiseeteeza, haleluya. Mukama tuula ku nsozi zaffe n'aziseeteeza, haleluya. Mujje tugende ku nnamulondo ya Yesu, mujje tugende eri Taata ku nnamulondo ey'ekisa, ku nnamulondo ya Yesu, awo nno we wali obulamu. Mujje tugende eri Yesu ku nnamulondo y'ekisa, mujje tugenda b'emikwano ku nnamulondo ya Taata, nnamulondo ya Yesu, ku nnamulondo y'entukuvu, mujje tugende eri Yesu ku nnamulondo ey'ekisa. Wanjagala Yesu, wanjagala n'onsaasira, wanjagala nga sinnabawo,
wanjagala wanzaawula. Amina madamu Gloria, Mukama ab'ekitiibwa. Mujje tugende kunnamulondo ya Yesu, kunnamulondo ya Yesu, abalimba tebaligendayo. Kunnamulondo ya Yesu, abayaye tebalituukayo. Kunnamulondo ya Yesu. Mujje tugende Taata, kunnamulondo y'ekisa, kunnamulondo y'Omukama, kunnamulondo ya Taata, kunnamulondo y'entukuvu. Sinza nange mugambe Mukama tuzze mu maaso go, mugambe Mukama tuzze mu maaso go, tukwebaza olw'ekiseera kino, tukwebaza Mukama olw'obukulu bwo. Oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda ow'ekisa, oli Katonda atenkanika. Taata tukuwa ekitiibwa, Taata tukugulumiza, kubanga osaanidde, kubanga oli mutukuvu. Mugambe Mukama okulumidde, mugambe Mukama osaanidde, osaanidde Mukama. Kyetuva tukuwa ekitiibwa, kyetuva tukugulumiza Yesu, kyetuva tujja mu maaso go, kubanga ye gwe Katonda waffe, tewaliyo mulala Mukama. Tuleese ensonga zaffe Mukama mu maaso go, tuzze ayi Mukama ffe abaana bo, kubanga gwe kitaffe, kubanga gwe essuubi lyaffe, kubanga gwe obulamu bwaffe. Kyetuvudde tusalawo okujja mu maaso go Mukama, okukusinza, okukuwa ekitiibwa, okukutendereza. Osaanidde Mukama, mugambe Mukama osaanidde, mugambe Mukama osaanidde. Ogulumidde Katonda ow'ekitiibwa, ogulumidde Katonda ow'omukwano. Ani akwenkana Mukama? Tewali akufaanana, tewali akwenkana. Gwe wekka omutukuvu, gwe wekka ow'amaanyi. Kyetuva tukusinza Mukama. Mujje tugende eri Yesu, kunnamulondo y'ekisa. Mujje tugende eri Taata, kunnamulondo y'ekisa. Mujje tugende eri Kabaka, kunnamulondo ya Yesu, kunnamulondo y'Omukama. Awo nno gwe wali okuwona, kunnamulondo ya Mukama. Wanjagala Yesu, wanjagala n'onsaasira, wanjagala nga sinnabaawo, wanjagala wanzaawula, wanjagala nga sinnakumanya, wanjagala wanzaawula. Mugambe Mukama, wanjagala nga sinnakumanya. Mukama wanjagala nnyo nze, Mukama wansaasira n'ondaga omukwano. Ondesseewo olw'ekisa kyo. Mugambe Mukama, ondesseewo olw'okwagala kwo, ondesseewo olw'okuteesaako obulungi. Ddala oli Katonda omusukkulumu, ddala oli Katonda atenkanika. Kyetuva tukusinza, kyetuva tukugulumiza, kyetuva tukuyayanira, kyetuva twewaayo gy'oli, kyetuva tugamba nti Hozaana, Hozaana, tugamba Hozaana, 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 omwoyo wa Mukama, Hozaana, Hozaana, omwoyo wa Mukama, Hozaana, Hozaana, omwoyo omutukuvu, Hozaana. Mugambe Mukama osaanidde, tewali akufaanana Mukama,
ddala oli mutukuvu Alufa ddala ogulumidde okusinga ensozi, ddala ogulumidde okusinga byonna Mukama, ogulumidde Taata, tewali akufaanana kabaka wa bakabaka. Kyetuva tukuwa ekitiibwa n'amateeka, kyetuva tukugulumiza Katonda waffe, kyetuva tukuyimusa Mukama. Taata, kyetuva tukuwanjagira, tunoonya maaso go Mukama, twagala kukulaba Mukama ng'ofuga mu bulamu bwaffe, twagala kukulaba Mukama ng'okola mirimu gyaffe, twagala kulaba Mukama ng'ofuga mu magenda gaffe. Haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Abaagalwa, njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino ekirungi mwatutuusizza. Ekitiibwa n'ettendo mbyemusanga mbizza Mukama ow'ekisa, oyo atabula mu kulaba ennaku. Katugende maaso n'okuweereza, yadde nga nyinamu ebingi obubi. Katuweereze Mukama, tugende maaso. Ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo olw'ensonga y'obudde. Kakanako tusabe ate tugende mu kigambo kya Katonda. Ayi Katonda omwesigwa nayinagula ensi, njagala okuwa ekitiibwa. Tukwebaza Mukama olw'ekiseera kino ky'otutuusizaamu. Tukwebaza Mukama kubanga tuli wano olw'okwagalako. Mukama, nyimusa abantu bo bonna bano mikono gyo Taata. Nsaba ekitiibwa kyo kirabike mu bulamu bwabwe. Nsaba okukolako okulabike mu bulamu bwabwe. Nsaba engalo yo Mukama abakomeko. Nsaba omulimu gwo gukolebwe mu bulamu bwabwe. Babikkulire Mukama emirimu gyo bwe giri eminene. Babikkulire Mukama ekitiibwa kyo. Bakwate ku mitima gyabwe Mukama, obategeeza obukulu bwo. Nsabye okukolako Mukama kulabika eri abakazi bano n'abasajja. Nsabye ekitiibwa kyo kirabika eri abantu bano Mukama. Genda nabo Mukama magenda gaabwe. Babikkulire Mukama. Gula amaaso gaabwe ag'omwoyo. Gula amaaso gaabwe ag'omwoyo Mukama. Gula amaaso gaabwe ag'omwoyo. Gula amatu gaabwe ag'omwoyo. Balabe era bawulire obukulu bwo. Balabe obukulu bwo era bawulire ekitiibwa kyo. Nkwegayiridde omuyinza bintu byonna, tuzibula amaaso gaffe ag'omwoyo. Tumanye nti wooli, tumanye nti watwagala, tumanye nti oli mukulu, tumanye nti olokola era owonya, tumanye nti oyinza. Kwata ku mitima gyaffe Mukama, kubanga bw'otatuyamba ffe tetweyamba, ffe tetusobola Mukama, naye gwe Katonda waffe asobola. Tunyweze Mukama, tutambule mu kukkiriza kwo, tutambule mu kisa kyo, tutambule mu kwagala kwo, tutambule mu kulabisa ekitiibwa kyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda nga mwe nsabidde. Amiina era amiina. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Ngenda kusoma Olunyiriri 18 n'olwe 19, Makko essula ey'omunaana. Wengenda okusomesaako ate tusabeera. Olunyiriri 18 tugamba tuti, Yesu abuuza abayigirizwa nga balina ebibeeraliikiriza nga ggwe ababuuza, temulaba nga mulina amaaso era temuwulira? Kiki? Ebintu bingi Katonda by'azze akola bye tutunuulira ne tuyimusa okukkiriza kwaffe. Kizibu nnyo omuntu okukkiriza nga tolabye. Era yadde Bayibuli etugamba nti balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Tukkiriza Kristo kubanga tetumukwatangako bwe tuti. Naye ate Katonda bw'akola emirimu eminene, for example, yakola eggulu n'ensi n'omukono gwe, ekyo nno kituleetera okukkiriza nti ddala alokolera awonya. Lwaki Yesu abuuza abayigirizwa bw'ati? Yalinako by'akoze, yalinako emirimu eminene gye yakola, naye nga bakyatya, tebannakkiriza. Baabiraba mukazi gwe, musajja gwe, Katonda alina by'akoze. Ekisookera ddala gwe mukka gossa ng'otamanyi bbeeyi yaagwo. Ekisookera ddala gwe musana oguvaayo ne gukwakira mu budde bwago, n'enjuba n'egwayo, n'omwezi ne gujja mu budde bwayo. Ebintu ebyo bitukakasa ekitiibwa kya Katonda. Gwe okubeerawo okwo tewamala kuteesa na mamawo na taatawo gye, kwali kuteesa kwa Katonda. Eyakuleeta asobola okufuula kyonna ky'oyogera okubeera. Eyakutonda asobolera ddala okuyimusa, asobolera ddala okuyamba, asobolera ddala okuwanirira, asobolera ddala okuyisaawo awo. Kiki njagala okutegeeza? Essuubi lyo limuteekemu. Bwe tugamba okussa essuubi lyaffe mu Mukama, tekitegeeza nti kyawa abantu.
bwe tugamba okussa essuubi mu Mukama tetugeeza nti togenda kukola teeka buteesi essuubi ly'omu Mukama weebake mu nju yo, nedda. Byonna bikole naye ng'okimanyi nti akuwa amaanyi abisobozesa abibeezaawo, bamuyita Mukama, abeere ennamba mu bulamu bwo. Omwami olina okuba naye, omukyala olina okuba naye. Saagala ogaye nti aba n'abantu bakulimba, abaami bakulimba. Weesige Mukama. Yes, Mukama ojja mwesiga ne si yagenda okuwasa. Mukama ojja mwesiga ne si yagenda okukuleetera ssente zigende ziweerera abaana bo, wadde nga byonna abisobola. Nali tomukema. Genda okole naye mwesige. Essuubi lyo limuteekemu neeba n'abantu omanye bw'otambula nabo, omanye bw'ohandolinga buli kintu ky'okola. Yesu abuuza abantu bano kubanga alina by'akoze. Naawe Mukama alina by'akoze mu bulamu bwo. Leero Katonda akubuuza otiira ki? Weeraliikirira ki? Nze ndi wano okugamba nti totya. Katonda alina ebintu by'akoze. Oyo akukuumye olwaleero n'obanga okyali mulamu. Oyo akutuusizza eyo gy'ogenze. Buli muntu waali Katonda akutaddewo olw'ensonga. Newankubadde bakuvuma, newankubadde bakubonyaabonya, Mukama alina ky'ayagala okussaamu. Zibula amaaso go ag'omwoyo. Zibula amatu go ag'omwoyo. Waliwo ekyama ekiri mu kubonyaabonya. Enzoga waliwo ekyama ekiri mu nnaku gy'oyitamu. Abasajja n'abakazi Katonda bafudde ab'omuwendo alina w'abalese okuyita, naye ng'ekigendererwa kye abadde tababonyaabonya, abadde tayagala baffe, wabula abadde ayagala kubaggyamu abantu ab'omuwendo munda mu bo. Ebintu eby'obuziba byekwese mu nnaku, byekwese mu kunyigirizibwa. Golodi yeekwese mu buziba bw'ettaka. Eyo embeera gy'oyitamu, ennaku gy'oyitamu okunyigirizibwa, Mukama mwayagala ate okuyimusiza ekitiibwa kye mu bulamu bwo. Agambye bw'ati, Onyolo 18, mulina amaaso temulaba? Ababuuza. Mulina amaaso temulaba? Glory olina amaaso tolaba? Grace olina amaaso tolaba? Robert olina amaaso tolaba? Nze nina amaaso era ndaba. Katonda ebikulu by'akoze. Nze okubeerawo kwange sinze naalibadde nafa dda, naalibadde ng'obulamu bwange bwaggwaawo, naye ndi mulamu leero. Lwaki? Lwa kisa kye. Oyo eyandeka nga ndi mulamu, akulese ng'oli mulamu, agenda kukutuusa gy'ogenda. Teeka essuubi lyo mu ye. Agambye mulina amaaso temulaba? Mulina amaaso temulaba? Mulina amatu temuwulira? So temujjukira? Amatu gaffe tugalina. Kati ekigambo nga kino kiyinza okujja n'otakiwulira, ogamba musajja oyo nno abadde atugamba tugume, naye okusinziira nze mu mbeera gye mpitamu wano. Katonda yamba yeeyambye. Bano abantu nyina obbadizaamu ku ngumi. Omuntu n'akuvuma n'omuleka n'agenda. Katonda alina abantu baatuteeredde mu bulamu batuvume. Katonda alina abantu batuddeyo mu nsi batunyigirize. Ng'ekigendererwa ky'okunyigirizibwa ekyo, Katonda ayagala ajje omusajja n'omukazi ow'amaanyi munda mu ggwe. Ayagala abeeko waakutuusa ogambe nti byonna nabiyitamu nabiraba. Tewakyali kintiisa. Omuntu atannaba kulaba ku mbeera, ne bw'ogenda kanjogere ku miti, waliwo emiti egikula. Ne kikula sipiidi, tekifunyeemu kunyigirizibwa kwa mbuyaga nti ekikube ku ttaka tekyeweseeko. Buli ekintu lwe kikulira mu kaweweevu kireka wansi nga wayaga, walegeya, tewali maanyi. Embuyaga eno buli lwejja neekuba emiti gino gyongera ogazi y'emirandira, ne tapuruutu eyongera okukka mu ttaka n'enywera. Bino ebizibu bye tuyitamu binyweza tapuruutu si zaffe ne ziguma. Emirandira gyaffe bwe ginywera tuba tusobolera ddala okuwangula mu buli mbeera. Katonda tatulese, abeera akwagala ng'ayagala kukozesa emirimu eminene, naye n'osooka n'okalubamu abamu n'agamba akati olw'okuba nkulinako pulaani ennungi kansooke nkujje wano nkukasukeko eno, kati ate ngenda okujjayo ng'ofuuse kyenjagala. Mu buli mbeera Mukama asigala mulungi. Tunuulire obukulu bwe, tunuulire emirimu gy'akola, wuliriza ekigambo kye kyakuweereza, oddemu amaanyi okumuwa omwoyo, okole okwagala kwe. Totya, teweeraliikirira. Jjukira emirimu gy'akoze. Agambye temujjukira. Temujjukira nga ndi Katonda yakola eggulu n'ensi.
Gwe tokijjukira nti maama wo ne taata wo nze yabaleeta naawe ne nkuleeta. Tokijjukira nti abantu abawanguzi mu nsi leero. Tokijjukira nti nze yali ne Dawudi. Tokijjukira nti nze Katonda akola ebikulu. Tokijjukira nti nze Katonda yajja abaana ba Isirayiri mu buwambe. Tokijjukira nti nze yali n'abaana ba Isirayiri ne bagenda ne batakolera bwereere. Baabeera mu Misiri naye Mukama ekigambo kyali kigamba nti baligenda ne bakola ate balivaayo na bingi era kyatuukirira. Ng'ogamba otya nti gye wagenda okukola gy'oli eyo Katonda gye yakusindika nti ogenda kuvaayo bwereere, eyo gy'oli ogenda kuvaayo ng'olina kye wagenda okunona ku lw'ekisa kya Katonda. Togenda kuvaayo ngalonsa. Katonda takusindikanga bonaabone bwereere bakube bukubi bakubonyeebonye nedda. Byonna bye wagenda okukolerera ogenda bifuna mu linnya lya Yesu. Byonna bye wapulaninga okukola kasita bibamu ekitiibwa kya Katonda ogenda bifuna. Kakkana bukkakkanywasa omukono gwa Katonda. Kkiriza bukkiriza Katonda omuleka akole mu bulamu bwo, ogenda kulaba ekitiibwa kye. Kanyangu yeemalirize. Onywera 19. Bwe namenyera 50,000 emigaati 5, ebibbo bimeka ebyajjula obukunkumukwa bye mwakuŋŋaanya? Ebibbo bimeka ebyajjula obukunkumukwa bye mwakuŋŋaanya? Yesu ababuuza abayigirizwa. Baali bantu nga ggwe. Ne bamugamba nti 12. Ababuuza, bwe namenyera abantu 50,000 emigaati, obukunkumukwa byali ebibbo bimeka? Bwe namenyera 50,000 emigaati 5, yamenya emigaati 5 ng'agimenyera abantu 50,000. Obukunkumukwa obwafikawo nga balidde byali ebibbo 12. Lwaki Yesu ayogera n'abayigirizwa bano? Baali bantu nga balina ebibasoomooza, balina ebyokulya bye batalina. Katonda akoze ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe naye bwe tutuuka mu kaseera ak'akazigizigi tubyerabira. Katonda alina emirimu gy'akoze mu bulamu bwaffe mingi naye bwe tutuuka mu kaseera akazibu twerabira nti alokolera awonye. Twerabira obukulu bwe, twerabira ekitiibwa kye, twerabira okukola kwe. Weerabidde nti yakuwadde obulamu? Teweerabira. Eyakutandikako agenda kukumaliriza. Oyo eyakulekawo mu kuzaalibwako abantu bangi nnyo, emyoyo mingi egyayagala okujja gibeere ggwe. Mukama n'alondamu ogwo. Bwe tunaagenda mu sisitemu ya sayidi ya sayansi bakugamba obukadde n'obukadde bw'abantu abayinza okufuluma mu mubiri gw'omuntu. Lwaki ggwe wekka yavaamu? Emyoyo mingi Katonda gy'alina mu sitoowa egyagala okujja ku nsi kuno, kuba Katonda atoola butoozi mu sitoowa ye n'asindika omwoyo, era omwoyo ogwo ne guyitibwa Gloria, omwoyo ogwo ne guyitibwa Grace, omwoyo ogwo ne guyitibwa Robert. Kati omwoyo ogwo bwe gujja waliyo emyoyo mingi egiyaayaana okujja okubeera ggwe nga bw'oli wano. Wabula Katonda okukulondamu yakulondamu n'ensonga ng'alina kyakutumidde okubeera. Ky'olina okukola kiri eki: kussa ssuubi lyo mu ye, kussa bwesige bwe mu ye. Katonda akulinako pulaani ennungi. Oyo eyakuleeta ng'akujja mu nkuyanja y'abantu abangi. Oyo eyakulonda bangi olina akalimo w'oli naye bangi bakanoonya, bakayaayaanira, bakasaba tebakalaba. Katonda eyakusindika awo n'asaawo n'agamba genda awo, alina ensonga ogenda kuvaayo mu kye wagenda okukolerera. Naye ekisinga obukulu kye njagala osseeko amaaso y'ensi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo yeetuwa amaanyi okukola obugagga. Ensi y'omwoyo yeetusobozesa okuwangula. Amaanyi ag'omwoyo ge gatusobozesa okubeera abantu ab'enjawulo mu nsi muno. Gano amaanyi gaffe ag'omubiri tegasobola, kubanga awatali maanyi ga mwoyo ffe omubiri gwaffe guba mufu, era olunaku lw'ovaamu omwoyo ofuuka mulambo. Kitegeeza nti enkolaganayo ne Mukama, okukkiriza kwo leka kubeere waggulu nnyo mu buli ky'okola. Kkiriza nti eyakuteekawo asobola, agenda kukuyamba. Togwamu maanyi, tonafuwa. Mukama akumanyi. Haleluya. Mukama akumanyi. Mukama akwagala, akulinako okuteesa okulungi. Kansabe. Atusabe. Ayi Katonda eyakola eggulu n'ensi,
tukwebaza Mukama. Labanga ndi wano n'ekibiina kino Mukama. Manyi nti buli muntu wano ampuliriza Mukama waliwo kye wamutonda okubeera. Omwaka guno Mukama watulungamya nti ogenda kutuzzaamu bufuzi waffe. Mukama ku lubereberye bwe watonda omuntu wamussaawo n'omuwa obuyinza okufuga byonna. Ono omukazi wamutonda ng'alina kyalina okubeera ng'omukazi. N'oyo omusajja wamutonda ng'alina kyalina okubeera ng'omusajja. Taata otutadde mu nsi tufuge era tubeere b'amaanyi. Totutaddewo okubonaabona bubonyiibonyi. Okuteesaako okulungi gye tuli wadde ng'ebiseera ebimu tubuzaabuza ne Mukama. Ne tuva mu makubo go era n'otuluŋŋamya kubanga gw'oyagala omunenya. B'oyagala obayisa wonna Mukama okulaba ng'obatuusa ku ekyo ky'oyagala babeere. Tuzze gy'oli Mukama nga tukimanyi nti oli Katonda eyatwagala era atwagala. Oli Katonda eyaliwo mu kusooka na kati nga wooli. Mukama tukkakkana wansi w'omukono gwo. Mukama tukkakkana wansi w'omukono gwo. Otusaasire, otuluŋŋamye, otukozese, otuukirize okuteesaako kw'olina ku bulamu bwaffe eri omukazi oyo, eri omusajja oyo. Nsabira omuntu oyo Mukama omusisinkane, okuteesaako Mukama kulabike mu bulamu bwe. Mwambaza amaanyi agatambulira mu magenda ag'amatuufu. Mwambaza amaanyi, muwe ekisa ekimutuusa mu magenda ge. Taata nsabye kye wamutondera okubeera akibeere. Kye wateekateeka mu bulamu bwe kibeere kubanga kirungi. Weebale Kristo. Nsabye oyambe omuntu oyo mu kifo waali. Wamutwalawo ow'ensonga. Omulessaawo waali olw'ensonga. Nsabye okuteesaako kulabike mu bulamu bwe. Nsabye okuteesaako Mukama kulabike mu magenda ge. Awo waali Mukama leka okuteesaako kulabike. Leka ekitiibwa kyo kimuviireyo. Leka engalo yo emukomeko. Nkwegayiridde Mukama. Emirimu gyo girabisibwe ku bulamu bwe. Emirimu gyo girabisibwe mu magenda ge. Emirimu gyo girabisibwe mu mirimu gye Taata. Emirimu gyo girabisibwe Mukama. Ayo Omwoyo Omutukuvu labisibwa mu bulamu bw'omuntu oyo. Labisibwa mu mirimu gye. Labisibwa mu maka ge. Labisibwa mu magenda ge. Labisibwa mu kifo ekyo waali ng'oyamba, ng'onunula, ng'otereeza byonna. Buli ekibadde kisibye Mukama ng'okiggyawo. Buli ekibadde kibisse ng'okiggyawo. Buli ekibadde kireeta amaziga okusinda Mukama ng'okiggyawo. Labisibwa ng'omuwa emirembe n'essanyu. Labisibwa ng'omununula. Labisibwa ng'omuwa essanyu. Labisibwa ng'okuza omwoyo gwe. Labisibwa ng'oleeta emirembe gy'omutima munda mu ye. Labisibwa ng'omwerabiza ennaku, ng'omwerabiza amasiga. Labisibwa ng'omusaako okuganja. Feva ye mubeeko. Ekitiibwa kye Mukama kirabikire ku bulamu bw'abantu bano. Mu nnyira Yesu Kristo, omwana wa Katonda mulamu nsabidde. Amiina era amiina. Mukama bampeera omukisa. Bye bye.